era ku monitor safu nako bizibu ebyo emotoka yange yasooka nagigulira ku monitor eyokubiri eyokusatu eyokuna monitor eyokutaano twafuna bizibu zonnaawo naye nga sira muntu anjogerera ebyo mwalinga United team so kane tubeerawo okutuusa era bwe baatusinga amaanyi abo bagamba kati ffe tusobola okukola breakfast show esinga eyo eyatwezimbe I don't think nga banya abalwana ba producer banya abana b'omunda ba producer nga be babalwana production team yatulwanisa yes era benadde njogera nabo nabagambi production team n'amanya nengabawa abana ba production kati kuogatta buno obwagala okubukuza buli eno bukozi bunnaffe butambuza lugambo buluzunza buluzeno buluzeri bagala promotion bonna nembagambayo heads will roll, I can assure you. It may not be this year, but next at year. Time heads will roll. Ekifejo kiterere. Yes. Because I'm still a member of NMG. Yes, and we believe in freedom of speech. Beba bagala okungoba bango. Ojagala ngakashoko ku Monday. Kasuku, Mulondo can do that. Olaba twava kutwezimbe eyali ekutte ensi yonna. Ate dakiika 3 zenkola era yanga nti bakyazagala nga ngenda mu maaso. Jogamba the problem is remember show ya luzungu and for you to more practical. Tebasobola kyogera ekyo. Nze by the way olaba nze okungoba sikiina mu buzibu. Nze ekinnuma kyokka kiba kimu. And some of the pain I feel ku bantu abo. Betutuula of course nga revenue has taken a hike because of reasons ziri zengambye abatunda priorities zabwe ziri walala biki. Wano ne deal yali ya Start Times. Ngabagala kutwala ku makula. Nga bagala ku sponsoringa twezimbe. Oli n'aba divertinga. N'abagamba nti nedde yo shot ekola bulungi sente tuziteeke lwakuba show endala gye baziteeka mu kyali wange yagikola. Sijja mugamba. Byonna tubimanya naye. Byonna tubimanya. Of course kati waliwo n'ezo issues nti twezimbe si product ya Spark, yali product ya Dembe. Kati nga tebasobola giwa nnyo emphasis. Esooka. Nga mutuula awo ssebo ne bazannya promo za cheza nga 20. Olunaku lulamba n'otalaba ku ya twezimbe. Zoka ku machane twezimbe. Ate eza twezimbe ne bazizannya mu twezimbe ngezannya. Nimbabuuza. What's the essence? Amakulu nezo ne tactic. Babalemesa. The system is frustrating you. So, kati I think the last straw in the coffin ekyasinga okunyiriza ddala. Bebaleeta eno show bana bakola sheriko bebabaleeta. When you success. Nga betwatuula mu meeting. Batugambye how do we improve here? Netuula mu meeting. Kuba manyi twamala ebbanga tubagamba. Twagala outdoor feed yeyo. Tubere nga tulina outdoor abantu boogera ki omuntu to corresponding ile ndaba ashanabs kyakola kati buli kye twabagamba okukola ne batulaga nti ekisoboka abasiru abo baakikola baakitandikirawo kworo lwennyini kworo lwennyini baakitandikirawo ne ntuula wansi era PD waffe yaŋŋamba Kasuku mulabye ne mugamba tulabye naye Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Kinyuma nnyo ennaku zino nkuvaako wooli n'ogenda ebweru n'okyusa ku bulamu kati wulira ekipya tuleese Friends Road Trip tu Zanzibar tutambula mu kikoosi okuva wano ne tugenda Zanzibar mu baasi okuva nga 12 okutuusa 19 Julayi ennaku 8 kwolwo lwe tusimbula e Kampala tujja kuba n'akasiki e Kampala ate bwe tutuuka e Dar es Salaam tuwumulemu lumu olwo ne tukola white party nga tuli ku boat cruise olwo ne tukkirira e Zanzibar singo $2.5 million ate kapo $2.2 okutambula okusula ebyokulya byonna biri ku ssente z'osasula
wasula olwo tuli Zanzibar n'olaba Stone City Zanzibar Nakupenda Island Prison Island okuwuga mu liyanja Indian Ocean osula mu hoteli gye weetaaga ebintu byakutakala kulya ku ssente booking akati tukomanga 10 June okuwandiisa abantu noti 78842552 oba WhatsApp noti 7883 oba jangu ku office zaffe wano ku Namirembe bus terminal ku Bitaara okulya ssente si kulya mwana twali tetulijja mu nsi muno mujja tulye ku ssente zaffe tambula mu Friends Road Trip ogenda olye ku bulamu Zanzibar. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affecting reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abaami mbanjulira Jojo's Man of Class edduuka ly'abaami erizza okuyimusa endabikayo n'omutindo. Tutunda n'okusuubuza amasaati, t-shirt, engatto, empale za buli kika, tulina jeans, sweatpants n'eza gento, emisipi, amataayi na buli kimu omusajja ow'omulembe kye yeetaaga. Tusangibwa ku Kisaasi Kyanja Road opposite ne Rochester Hotel. Gwatwetaase tukubireko ku noti 7 noti 5 5 6 mwenda 5 mwenda noti 7 noti 5 6 mwenda 5 mwenda. Jojo's Men of Class. Come claim your style. Struggling. Buli kibi struggling. Si buli muntu mbwa struggling nga mukola bulungi. Andi kati assumption ebeerawo embi eyo kwe kulowooza nti ogenda kukola nga bwenkola. Nakola nga Kasuku. Tosobola kuba kati nze nkugambye we are now 5 years in the business. Okay, like for us advantage gye nayina ndowooza we natandikira yali lockdown nga there is desire for information abantu bali waka n'ebisigadde and yeah economy yaite ono mukabiswanka auto wa miezi ebiri olwabiswanka ni wakyatambula baati why ayeka mwana ye Masaka atenga biswanka tamuwa buyambi azasha muntu 5-6 tukowole biswanka amuwa buyambi na biswanka tanda na ntebe wakojuka tunagamba nemuloza ndio nka mwala abyogedde mu kamera biswanka na stove wakati na kitanda nikati wabuzo wacha ku muntu atana kitanda muwako oti kala kazi mtawali serious yakoma mpisa nagana okusoma oyo omwana ngakwa kasamala pisa byadimala 2 mu mpisa 2 mu mwana muto kati ayina emyaka emeka she's 18 atasobola kuba 18 nga yakola P7 2 mu bwatu gambi alimba lecha mukana okuddayo biswanga omukubemba okwa abiswanga amufunye guno omwaka yamujja ku TikTok namwinimba okusinga kama biswanga yamwe namba namukubira video call nalabanga yesita yena asula mu saluni Shalom 256. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaso Tugamba is happening. Agwena we make it happen. Choose making it happen. Choose some. Don't show that you copied, but choose some twist a bit. Copy, but don't show that you copied. It's happening as we speak. Omanzinza Shalom Hadad Kawes indine kuku wa Zabanga. Kasuku semanengene ani nabi amanyago akajja kunda usi buli omwe ina inspiration gyajijja kati nabeera nnyo nenda usoyo
and I got so many creative ideas from him because ebiseera we nabeerera naye waliwo bagayi baffe twabeeranga nabo nga balina emboozi ziri zennyini ezimalayo ng'otuula wansi up to now abantu baŋŋamba nnyo Kasuku nga tokyajja nnyo mu mabaala biki twatuulanga n'endawusa oyo nga musobola otutuula kati nga boolaba wano ne mutuulawo ku ssaawa 12 ne muvaawo ku ssaawa nga 10 oba mwenda ogw'ekiro nga bukya nga bukya naye nga mboozi twabeeranga n'endawusi nga munywa Uganda walagi oyo ne mutuuka ku 7 ne muzikira mu feezi oba otudde naye ogenda naawummuddemu mu dakiika 3 nadda ataddako naye naawummulamu nga batemudde ewaka simanyi nooza at the time anyway gibeera myaka egyo you know waliwo emyaka nga ne bw'oba olina ewuwo nga walungi watya because now for me egyo emyaka I was starting out naye nakatandika opangisa muzeeyi wange nga yampa ebintu nga mu nnyumba mu ebiri nina kyali wange nali mpangisa naye nga buli kimu weekiri kyewandyagadde naye nga ffenna tetuddaka aba mbeera nnyingira ku 8-9 yinga naye ayingira so I think gibeerawo beezi myaka nga you have to and most people who don't do that in their later years kati nze saawa eno nfuna abantu abampita mu disco jangu naweebuuza ki kye ŋŋenda ossangayo kati ekinene ennyo disco kyeyina pozi ng'ogenda sangayo bawala b'ogenda kwana then maybe nga olina bakyalibo bonna bagenda bbaayo ne mugenda naye nga kuba kiboozi naye kati nze ebimu ku biŋŋaano okugenda eyo osangayo bampaayo Kasuku kati siri bulungi n'omugamba toli bulungi naye ate ogenda okujjukira naawe era osanga abagagga naawe toba bulungi so kati ntuula eka kuba te kati ne byenkola bingi ogenda okunnyuka kati olaba olunaku lwaleero ngenda kugenda okunnyuka nja tuuka ekasanga 6 ogw'ekiro naye nga nkooye ate otukeere ku 3 ate mbakeere ku 3 so ebyo bibaawo ebikadde ebyo ebiseera kyekyo kyabeerangawo era I'm contented I can now go home nentuula ne oluusi neneebaka oluusi nendaba TV nina series endi mu kulaba kati ku Netflix ziri very interesting nga zikuyamba okushapinga how you look at things perception y'ebintu how you perceive things maye abazungu abo balina ekintu kye batusinga ffe tetunnabatandika kuzanya firimu zipredictinga the future tuzanya bibaddewo omuzimu gwatuwa omuntu era bw'olaba abantu baffe abasinga kati olaba Uganda ya kaakati omuntu ayogera ebintu nga bitunuulira the future tasobola kuba na muntu amwagala na muwagizi n'omu tosobola ng'atunula biseera bya maaso omuntu n'avaayo kati saawa eno n'atandika okuanalyzinga nti Museveni agenda kuwangula akalulu oba nti Muhoozi anaatufuga tewali asobola kukwagala ne bwe kibeera nga mukulaba okukowa kiraba naye kati abazungu balaba bazanya firimu nga bakulaga Obama omanyi lwakuba nti ffe gavumenti yaffe well n'engeri gye njagala okireetamu naye they may get offended but the thing about our government is they live in today baliwo ku lwaleero kati olaba ebyo ebintu kati ng'ebya Muhoozi singa waliwo omuntu yabikolamu dda oba comedy skit oba yabikolamu dda firimu ne tubyetegekera kati Abamerika baatutegekera dda president omukazi era waliwo series egenda mu maaso eyoyo Viola Davis bakulaga nti tuyinza okufunako head of state nga mukazi ate nga muddugavu they are preparing us kati weewuunya Trump this is 2025 abeera avaako around 2020 around there teweewunya okulaba nga mu 2027 waimaginzeeyo omukazi omuddugavu nga w'amaanyi ajja ate awangule either mu Republican Party oba ba Democrat mpako maziga ngaawo ngazze kyekiwala kyekyani Sharita mugamba Sharita leta maziga kaikuku kyenjukira ezo covid nga amaze okujja wena films bazanya ezayiziraga ku covid nga bazizanya dda eza quarantine so tuzirabanga kati ffe twatandikira ebyo ebiseera
abantu bali thirsty for content kati kyatuyambako nti netusamba akaja of course ngolinawo n'erinnya but you're doing well Shalom. You're doing well. Siri bubi? Not at all. You're doing well. That's promising. You can smaller. Kyambadde gundi yabba waakyo. Ojja saati. Eyo y'abakazi. Y'abakazi? Ebabbula buzeeyo. So there is still room to improve. Lwakuba kati right now mbadde nkinyonnyola abaddaani gwe mbadde nkola naye wali. Peter Price. Peter Tabu. Peter Tabu. Mbadde ngamba Peter Tabu. There is a revolution taking place. It usually happens. I don't know how it comes around. Naye kitera okubeerawo in a cycle of 10 years or 5 years. What people consume, what people like, given the prevailing circumstances, their tastes and preferences keep changing. Okitegeera. Now, omuntu oyinza okuba nga okola ekintu kyo nga kirungi naye nga tewali wakikola okusinga. Naye nga naye ekyokola kirungi. Kati tuli mu cycle y'okubeera nti buli muntu olaba cycle yagiramu anikati negiramu live kati zaagwa. Okyogedde otya? Zaagwa zonna. Zaagwa. Live wire yavaayo n'okuvaawo ne baleeta ba daily soup. And it's not doing well. It's not doing well because kati there is competition. Okitegedde. There is competition from TikTok, from YouTube. Kati how they try to harmonize ekintu. Okitegedde. Kati right now media consumption is not about information. No. It is about who is giving the information. I would say mode of delivery. Thank you. Omuntu aleeta information ye yagideliveringa atya. Kati abantu kye batunuulidde. So ye challenge abantu abamu gye bagenda okufuna actually YouTube has hit a snitch kati saawa eno YouTube is not views countrywide sinungi. People are struggling. But those who are doing something unique are staying afloat. Okitegeera either ng'olina erinnya lyo nga ly'amaanyi oba how you deliver kyanjawulo oba nga content wo wanjawulo. Yes. So osigala okyaliyo. Yeah, but it usually happens. I don't know this time kiri very hard kuba olusina YouTube yennyini esala views depending on kati market size yaffe economy tekola bulungi. Kati balaba abantu abaconsuminga goods from advertisers and what maybe si bangi nnyo mu region gye tulimu. So you have to take all those into account. But olina okusigala ng'opambana. Osigala opushinga. Kuba kino ky'oliko kisinga alindo miliyoni 2 omwezi nga olunaku akeera ku mulimu. Saawa 2 n'obbanga asanyinze mu kitabo wali. Yatuuse dda. N'ateekamu ekigalo oba kaadi. Tebakyasayininga mu bitabo. Kaka green. Kaka green oba n'oteekamu ekigalo. Naye ng'olinze miliyoni 2. Buli Monday wemba ngenze ku monitor. Manyi okwerabira ID yange mu motoka. Kati asikali alina ogiteeka bazi automatinga. Bw'ogiteekamu booti erina okuddamu okuggulira ng'ate wagitaddemu eno okulaga nti wafulumye. So ye bali baganda. I thought nze mbadde manyi white collar jobs ziriko. No, kati ensi ekyuse right now. Omuntu olina kutunuulira kikuyingiriza ssente. You see digital space eno be yajja okusookera ddala internet eno kati ekuze kati econnectinze ensi yonna. Okitegedde. Nze nina wentuula ku Zoom nga njogera ne ba Aisha bali USA oba Dallas. Oluusi omuntu n'akugamba waliwo akantu ke nalabya akapya oli akugamba nti ateeka ngo oba engeri gy'okikolamu muntu n'ayingira essimu yaawo. Atya. N'abeera nga eri ku screen kuli kati nga buli kyonyiga wano naye akiraba. So you present nga document agina eva ku simu yo. Ngeva ku simu yo. Awo teknolojia watusiza. Biko bibine bya Google Meet sima biki. Nina bana aba humans abe South Africa bentero bikola nabo. Ba sima kateeka you know ebintu bebityo. Ngono biteekayo. Yes. Mpola. Yeah. Kati ebintu bikyukidde ddala. Kati ebintu bikyusa kati so with technology okula kati weesanga nti we wali weetaaga olinnyo ennyonyi ogenda okola ekintu otuula wooli. Era kati abantu abasinga batini nnyo companies ezisinga ntini nnyo abantu office tebakyaziyina.
mbadde ku Crescent Towers awo mbadde na meeting gye nnina n'abantu abamu nga office space eri awo fulo na fulo ziri empty temuli abadde ngamba awo tewali bantu tewali kino nga lwaki kati omuntu Shalom omuntu akwata karuumu mu ddiiro lye era kati abazimba amayumba balina okyusaamu tugenda tandika ozimba ng'otekawo office ewaka wennyini ozimba ennyumba yo ku fulo yo n'otekako office oba nti olufuluma eddiiro booti waliwo office space oba awandibadde garage w'oteeka office space n'atantu bakyazimba ennyumba eziriko garage bazizimba anti kati ako kagalagi okalaba tebakazimba teeka mu mmotoka kolerawo any other business in case it comes kati nze njagala zimba nnyumba ngenda ngitaddeko garage nteekewo studio lwaki tutozimba buzimbi studio it's not paying off ozimba studio mu garage yo n'ogikola buli kyoyagala kati n'obeera nga osobola okukeera no broadcasting trends have changed in the media kati omwana asoma maaso ko mu journalism kimuleka wa ina kukola ki openet okubanga amaze kuba kati mwaka ku university efulumya tashali abana asoma media ne maaso baina kati okembracing digital media wala nalaba Makerere University bayi yaleta course eyo ina course unity relating ne digital n'ebisigadde babiteekamu awo abaana afa basoma amawulire lwakuba nti balina ekizibu kimu Shalom buli omu alowooza kubeera mu maaso ga kamera mugo olina okubeera anti bagamba tekuli alowooza kubeera mabega wa kamera nze nja bagamba nina sistange yali agala kukola ebyo byamawulire ne mugamba nti ebyokubeera mu maaso ga kamera byesonyiwe de mabega wa kamera obeere producer ye wali sente cameraman asobola okuba nga aninga okusinga presenter ono ali mu production wali abateekayo TX asobola okuba nga aninga okusinga presenter so tulaba festival yes bulungi nnyo ng'amusinga ofuna sente. How true is that? It is very possible, but those people who are doing production by editor bani, they are making more money. In Ghana, well, I'm talking about organizations nga Vision Group, Next Media, Nation Media. Bana abalala bote babira bamu. Puno TV bola baba izokwa naye era bakimanyi sebo okuteekayo programu eyo tokiyite ekyangu. Kwajjukira presenter ayinza obutabaone mukubawo music. Abantu ne balaba music. Segment nefukira ddala ya music. Ng'abantu batyoninga ku musanvu kulaba music. Yakola wali. So, kati batunule nnyo emirimu egiri behind the camera, not in front. Twembe tunulira tunenye ekyo gamu njagala face yange bagirabe. Tunya mawulire ndi wakabi tukiveeko ekyo. Balina bivaako babireke. Tebikola, tebitunda. Watandiko kya mawulire Kasuku. Kuki? Amawulire kanyoga wagayingiramu okya media ogiyingira otya? Kati nze media bwe nsoma originally naye njagala kubeera lawyer. Originally, yes. Njagala kubeera lawyer. Kati mo senior 4 when nkola senior 4 I had issues with my family. Nafunamu issues so nemaliriza nga ngenza okubeera ne muganda wange. Twalinamu family issues awo. Kati bengenda okubeera ne muganda wange awo ngendera ku standard high ezana. Kuba awo twatandikako awo nengendako ekiddante nenfuna admission mu wiiki emu ne bangoba. Kittante hiirwa awo. Mu wiiki emu ne bangoba. Kati okwo kwayongera ku bizibu ebingi. Bewalina already waka. Nalina already ne family. So muganda wange antwala. Ntandika okubeera naye tugenda ku standard high. Tusoma tumala. Kati ngenda okuvaayo nga points zino ezikola law. Nga sizina. Tewali pre-entry. Simanyi. You had to have particular points because then if you make those points then you do pre-entry. That's what I think. When actually nga bazifuna bo nga bogera pre-entry n'ebisigadde. So kati awo mukwogera ennyo kino kiri maliriza nsabye journalism mass com. Ne mutandika kawo kye nali ntandise Makerere awo ne kigaana.
so nga mbeera si nnungi nnyo nengenda ku wumukaati so wano mukutandika nali ndowooza I can do them concurrently nekigaana okole ku wumukaati ne makerere. Yes. So I think after the first year awo nenchita nenfocusinga ku kintu kya wumukaati nenkibeerako awo ndi solo kati awo director wa wumukaati wenjogerera naye nga omanyi Isima bwe yagambanga nti wanika omukono so ne mugamba nti mpuli ano mwogera mumanyi bagayi ba red paper biki waki tonkubirira yessimu nenkola ki nengendayo so nakubira Richard yali MD wa red paper naga nti mutabani wo nti ye bajje so nenjolekere namanve uliazi connection ze boogerako nengende namanve anti naye awo wona kwali kuwanika mukono nange kino sikusirika nze I think mulamu mpiseewo nnyo lwakuwanika mukono nti olaba ekintu ekitasoboka oli n'omugaa nti tukigezeeko let's try and see buli kimu nkikoze nagezaako so bentuuka ku red paper nkyali aŋŋamba genda olabe eggayi yali akola mu onion yali boosi waabwe onion yaddawo yagwa naye mwagisuula mwagirya nze nagirekayo red paper eyo nina emboozi z'ensolo gikunyumizaako naye bampisa bulungi. I really don't have bad things to say about them. Red paper. Nememba wagamba nti waliwo restars asulwa kyenafuna mu red paper ebiseera bye nabeererayo kyali kyamaanyi nnyo more than anything I would have ever earned or anyone. Kubanza ebyo ebiseera nali nti bwenakolera ku red paper nga nina bakyali bange bo bali ku university basoma naye ng'ekiro nkiyimiriramu nobakwatamu Guinness n'anyooka ekyaddondaawo n'embizi. Nedda embizi yali ekyaddondo kuva dda kyaddondo ya mbizi. Embizi y'ekyaddondo eruddewo kuva dda ate era nga bagikaayanira. Sajja yagulawo omusota. Era ebyo ebiseera bakyali bange basinga baalinga ku mobs. Kati nga tulina kyali waffe baapangisa ennyumba bisenge bibiri n'eddiiro kati wano ne twesona ne tugula carpet n'emifaliso bw'ofuba otuka eri ng'ogwawo bw'oba gw'olina akaana olina okwogererawo omu n'akuteera ekisenge. Mwagirianga ne mulingiza. Kati eyo wano waali waffe kati twalina kyali waffe yalinamu kasente taata we yali ng'alinamu kasente kati nga baamuweza hostelo naye n'agaana n'afunako karuumu naye ng'obuzibu bw'alina be bano baggayi baffe self-esteem ye teri waggulu okitegeera kati nga ayagala nnyo ffe eno gye tuli ffe abataalina nnyo ssente kubanze kuva dda nga ntandika emboozi ng'olina vibe naye nga tolina ssente. Sente nalinamu naye nga sizo eziri ennyingi ezimalayo kati nga boolaba nti twatuulanga abasajja n'obagaa nti bannaye ninamu 10 lyange wano tugende tugule kureti ya Guinness buli omu n'anywako eccupa oba 3 ekiro ne kiggwa. Kati oyo kyali waffe baagattako embizi olwosi ye kati ye yabeerangamu n'ennyingi ng'ayinza okugamba kati munyweyo ne Jameson be mutyo ekiro ne kiggwa olulala ne tugenda oli n'aleetayo olina kati nga tetusobola kubeerawo awo nti tetulina jja tuteekamu wabaawo alina era nga tulina okuba disco ku Friday ku Saturday ne Sunday kudigida kati oyo kyali waffe ye yapangisa ku karuumu kaali kamu nga kali wansi ffe twali ennyumba yali wano nga karuumu ko kali wali wansi kali ne kajja kayatika eddinisa kali bwe kayatika eddinisa ate ne yeeyongera otyayo mwayinza okuba yeebase sima ne bamusikayo kati karuumu ne tukateekawo ne tugamba nti anaalya yakagendamu naddala bino ebyokukakasa nalidde si byakwesoma mbusaali era ojja kugenda awo. So kati nembera yawo ku red paper nakolera sooka ogenda omusajja namuyimirira wano ku side n'ayogera ku simu nga ntunira abaana dde kanava ku simu nga weba nsidise wuwo n'atanyega bate newe eventually nenzirayo ew'omugagga ne mwana nga kati noza yali amanyi abantu be n'asooka n'ansindika mu kamunye olwakopa wano bayita kamunye olw'Oluganda
Red Pepper Oluganda. Nze nali reporting entertainment news. Bani myanga mbozi za Illuminati simami gundi. Nga na boss wange musajja yali yava mbokeddeyo ngamuyita Nyanzi. Muka mbo Nyanzi ngataseka Nyanzi ngosolo kwa mbadde munyumya naye wane mbozi eseka. Noda mtu nyanga anyiza avudde kono mbuzo bati. Ganyi gayejjako. Naye twali mu newsroom awo nga abasajja abakolo nga ffe baana bato. Aliwo. Wali musinya 6 back. Nali first year wano. Kati atubeerayo ngaze kyenategeera nema nti oli guy has my back MD kuba yajjanga laga where is my son. Tekyanyizanga abakozi abaleeto. Nze ngate ebinkwatako. Bantu babanyiganga. Kati ngajja kati bano nga tebakyalina kye bayinza kunkola. In fact lumu bampaako suspect. Ng'okoze ki? Suspect nali ntwala Ibra ke. Nga tugenda mutwala his first day. Kuba betwali tusomaawo kuwomukati nangamba naye Kasuku biki nemwa tugende. Remutwala yalwawo ttuuka katugenda ottuuka nga tutuuse leeti nga nze eno navuma dda abantu mbajereze newsroom namba gayi bali bamuyita Dickson Mubiru yali editor in chief w'olupapula nangamba muddeeyo gye muva okitegeera nangamba muddeeyo gye muva nga tukwata kkubo nga tuddayo wayitawo ennaku nga 3 omusajja ajja abuuza where is my son. Kumbe sani bamususpending n'abagamba mwagala kati era olwangumira okunyiza abantu ekyo ate abo baddamu okubaako ne kye baŋŋamba mutani wa mukulu Dickson yankubira essimu mbirowozezzaamu komawo okole. Kumbe pressure evudde Fatuma nankubira yali deputy we nanga nti akaliro kavudde wa takulimba mbu yakuyise ne ngamba Ibra jangu tugende nkeera ne tugenda naye nga nzimba bitya nga takyasobola nakuŋŋamba awo kati ng'olipotinga mu Luganda mukamunye nga nipotinga mu Luganda nezo Luganda jukira ekyabadde mu bbaala omugagga Donizera awandiika otayipinze Donizera Oluganda naye nalusoma twalusoma Kabojja kati nga mayo duwandiika bulungi twalusoma mpaka P3 so kati nga mbimanyi then of course along the way nengena mu Red Pepper nenkola WTF walo section wala jita WTF mukamunyi bavaayo bulungi nali nkya correspondingirayo naye kati ne baŋŋa nti kati ate kizzeeko eno twalinga mu newsroom yemu nga section eri yabali eno wansi onion Kamunye eno waggulu Red Pepper yo gyasangira muzayi Stanley ne muwandiika Haina kati eyo gye twabeeranga ne Stanley nga yawandiika Haina tawandikangako Haina Stanley endawula yawandiika Haina kati Haina yali amuwandiika boss wa Red Pepper omu wali serious top bosses yali nga awandiika Haina n'omuwala omulala omu nga boss yali musengu butereevu era abasajja balina ekintu kye banjigiriza batugambanga nnyo nti twagala otunyumize ekiri mu community yo lwaki buli lwonyumya ekintu omuntu kye yali alabyeko oba kye yabaddemu agenda kirireetingako mangu ategeere nti oli ntaki naye era y'ensonga lwaki olaba bano bwe banyumiza nti nasanze eyeefungudde nga bamuliira ku kisenge bakugamba nti Kasuku w'amaanyi nnyo tebakirabangako because baseegu bannange babaliira ku bisenge but ene Red Pepper kati awo benakolerayo gyenva nengenda ku Star TV ngokola program kyolo ku Star TV bali bagiyita Kasuku live program ngebeerayo ddi ngebeerayo ku Sunday yali ebeerayo Sunday saa 2 ez'ekiro nina buteepu eyo waka nga bubiri yabufuna twalina ku Star TV Star TV yali free to air nga tebanayita bino bya digital yatandika mu 2010 mu World Cup program yo Star TV kati World Cup baggwa naffe ne tutandika kati oli mwaka kifi oyingidde Star TV mwaka kyogo ya 2010 ndoza ngegwa abamuze radio bamanyi okufa awo bamanyi akati ebyo biseera Kenzo yali w'amaanyi Big Eye Coco Finger Aziz Azion ani awo omulala
Diamond Oscar omuwala mulungi simanya yafa Diamond Oscar gyali haliruda simanya gyali naye nga mulamu ense no ebyo biseera nga beba amaanyi kati radio atugamba jukire bali gundi egenda okugwa World Cup bali bamaze okuba beba amasasi radio nga yakola yali yatwita n'atugamba kati fe tuli baana bato jukira Kamili yalina baseeguya Josephat Seguya kadi bano balwasa babani bonna nga bakuba ba radio and whistle kadi bakwata ffe batugamba mwe mujiji omuki omuto nga ffe bakwata Shalom mujje tugire ekintu kolerenga wamu so kati awo ne tutambuza ku kintu kati eyo jenva noza 2011 mu June nojja ku star gundi nankubira Joero Isabirye nampita ntula mu office ye kati Kasuku gwolaba yazaalibwa kolwo mu June 2011 June 2011 yes awo nali ndowooza graduating noza 2012 yes kati awo Dr. Isabirye akuyita mu office ye ebintu byatambula very fast yawo mu bulamu bwange ngamba kolerawa ku Dembe yakuita akuleta ku Dembe yes nga Dembe yaliwo already nayogera naye leero enkeera n'entandika okukola nga nkola ku Dembe FM baali bagiyita big size show gye wakomyawo gye nakomyawo baali bagiyita big size show abanene kogituwa buli kumakya otukeere bukeezi butereevu baali bagiyita big size show lwakuba nti abantu baffe balowooza nti wakyaliyo nnyo kipya kanange ekyo mpulidde kipya oddayo buzimu archives kati kankomyewo kalankyawa nali nkola ne Dembe Herbert kakyaliwa Dembe Herbert simanyi gye yalaga yali yava ku beat Dembe Herbert Mese Bonto ne Straka Baby benali nkolamu Straka akola naye ku radio nga morning show nga mukola ku makya kuba saa 12 yes paka sawa 4 yeah then after like 2 weeks nampita mu office yeera Dr. Isabirye nangamba njagala tukole show ngebeerawo Saturday alternative ya political shows ezibeerayo edda bayingawo bimeeza nangamba simba wakati abantu bakoye ebimeeza tulina okukapitalizinga ku space eyo tuteekewo ekintu yeah but of course those were the best years of the entertainment industry between 2008 ne 2017 chari chattabu those were the best years actually 2016 kokuva mukaluka 2016 our industry negwa akekaluke bayimbira mutubonga nawe okuvagwa kwa ne batandika portraying abayimbi ng'ab'omululu abantu ne batandika ebivulu nga tebakyabigenda mu nnyo bikibwe batyo so nangamba let us draw up a team zijukira twayogera ku Ronald Mayinja John Segawa Jenkins bani banji ne tuzirowinga down ku Jenkins Julie Rusa kati akola ne Talent Africa ne tuleeta Claude Muhigirwa akola ku Red Pepper ebyo ebiseera then ne wali wiliba kati omwana etanga bali balina bakola Jenkins ali akolawo Jenkins yali abali yali mu waridi ebiseera ebyo oba yali atandise company ye alina company y'ebyuma bwe yagala stage bwe yagala ezo LED screens biki kati ebyo ebiseera yali abiyina nga yabigula kati nga zino companies endala Silk Events Fenoni bani zibimpangisaako okubifinga ku byabwe bye bayina oba ne buno bu gigs atera nnyo kati Jenkins akola nnyo ezo gigi small parties ngeza MTN simanya Stanbic Bank abayinayo akantu k'abantu nga 5-2 golf course yaba supplying ebyo ebintu byabwe nga bayina golf tournaments bezityo so kati era yali alimu ndoza yali afuddeyo ku waridi bayawo yali mu waridi yawo yali deputy marketing chiwaabwe n'avaayo ebiseera so ne tutandika awo tandika show y'omukaaga netandika talk and talk show era talk and talk show 2011 mu June talk and talk etandika
abo nnakolanga ne mu studio abantu batano ndi mwana muto bwe nti nga bondaba sinnamera na kirevu neki kati awo wetuva netutandika Talk and Talk show eva ku luyimba lwa Radio and Wizo Talk and Talk lwe lwaliwo ebiseera ebyo namukola Talk and Talk show era lwali luyimba ku radio sije nangamba just use this Talk and Talk show era bedi yaffe yasooka lwali luyimbo nga lwe lubeerayo bedi yalwo nga gye tukozesa nga tukola okuva ku ssaawa 3 paka 6 ez'okumakya ku Saturday so tuba tuli awo Aleese abye na resigninga nava ku Dembe gundi yamupasula Peter Sematimba wa super kuba yali Joel yali akola ku beat nga programming radio bulungi najja ku Dembe naji programming bulungi kati super ngeri ku mavivi ebyo biseera nga bamulindwa muwonge ne mwami Bwanika bavuddeyo to super kati radio ngeri bweti ona anoonya direction tugizeewa ne bamupasula n'agenda ku super n'atwala Kwezi n'atwala nyawo omulala gwe yatwala ina nti yatwala awo betwali tukola nabo ne tusigala nange nali ngenderako ne ngamba bannange kati awo Joel bwagenda we natandikira olabira enkokola mu mawulire tutuuse olwo tusimuludde syo tutandise olwo obedda tuzimba foundation tuzimba awo enkokola we zitandikira ku Dembe FM awo kati jjukira Dembe FM eyo nze ngenda okugendayo Dembe yalina partnership ne Kamunye newspaper balina partnership kati ngambeera nina okujja ku Dembe FM ndabe ba Jacob balinga bakola Jacob Olwasama Yasini ndabe bakola tumaye nyimba Jacob omutuuze enyimba Istanbula tubateke mu mawulire top 10 countdown ni kibikyeo bebyo kale ne information yemu bo balinga bajiina so nga basobola okunyumizaako kino obere no wandiika Joel bajja abagoba bonna ko Africa Corner bajijjawo balina show gye bakolanga ekiro ngetandika sanga 6 byonna n'abijjawo kati baleeta Kasuku bano balowooza nze nabagobezza kumbe nange omusajja yankubira bukubizi ssimu amma Jacob obusungu wabujja ndowooza paka kati era agati taswatulana mu interview I don't know oba eyo gyajja obusungu simanyi obusungu bwaka bwavaawo kati bweba Joel bwagenda walogwe bawo bwapiddirwa kuba I made peace with him namukuba kana omutte omayize embeera awo nze nina ekizibu kimu omuntu oyinza okunkola ekintu leero n'ekijjukira mu myaka 4 n'enkuviirayo nga bw'ogenda okola kati programu yamwe gye mwakolanga najjukira bujjukizi mbeera ntudde awo banjoga omuntu ono yammanyira nnyo kati naye namusumulula emyaka nga just before lockdown yawo namuli bubi nankubira n'asooka nantiisatiisa ne mugaa nti agwe owulira nina kyenjuga ekyamugenda mu kooti mpa wabiri nagenda okuddamu owulira nga ne kati Kasuku tubireke nze nina ekintu kimu omuntu banga nti Kasuku nsaba tukireke nzikiriza ekyo nga nkireka mbeera nzikiriza nti oyize kati sijja bumwogera wano najja yasooka kukomyawo ttiimu eri gye baali bagobye era mu corridors nga bagamba mwe mukomewo kasita mutandika be muti Kasuku nga mugoba era nali ndi awo music Moses oyo wa governor ye yamulimu ye ne basooka ne bamugoberawo music yaliko omugaati ogwo gwo omukulu n'asooka n'agwezza nga buli muyimbi ayitira wali wa Moses kubajjukira nteekaayo Dembe yali ekuba nnyo music n'asooka Moses ne bagoba mba ndi awo mpisaayisaamu omutwe nange ne baŋŋamba gwe ne bagoba ku Dembe ne bangoba twali twakamala show ku Saturday Talk and Talk tulabyeko nnyo ebyo biseera kati gundi agenze Julie Erusa sendi ajja part time here and there ne Bati Claude nga nayajja lwayagadde nga ali consistent ye Jenkins nga bangoba kati ekinyama nti MD gwe baali baleese nina storage nali motaasiza ku red paper mujja we yamuli bubi
ng'amutwala kaguddeyo tujja gikola eno ng'ayina omuvubuka gwe bapepeya naye nga basulawo kumpi nange ebukoto saabonaabona ono namukubira simu namuganze wano nkulaba bulijjo ng'oyitawo n'omulenzi nali byogeddeko bwe wamugamba nga bagobye nangamba what is the problem now because are you home do you know my home because you tell me are you there I come ganekanga ku mulyango gwe ng'otuuse namugamba ku bye tuyiseemu kino nekino bango boolaba nangamba as usual Monday morning go do your job ku Monday nga nyingira studio gwe bagobye eyo saa nali nyambala buno obusweta obusala wano obwo wabasomesa nkuba ekikalu kyange kinyweddeyo ngatto zange za kisiru nga nyingira studio the fool said get out the fool mese namugamba Kasuku baba agenda naffe tetujja kukola distraka namugamba Kasuku baba agenda tetugenda kukola ne bayimuka na nibatanyawo music yawo basuka ne bagendako mu bulango kati omwana muleka akole lwaki omulwanyisa mu bwongo bwe n'agamba nti ate era najjanga n'emboozi nga mmala okukola nga yeesoga ofiisi ya mugagga omugagga ng'amugamba leave that boy alone you don't know things happening here leave him alone if I were you I would leave that boy alone mbuuka okungoba ogusooka awo oyitawo ku Dembe oddamu okola nziramu tebakulabanga bubi abali bagobye kati nze jjukira nze nkugambye nga bye nkugamba nze siina budde kuteeka mbeera ku bantu nze ebintu byange mbeera nnyo happy era abakozi abalala nga banjagalako ekyo kyokka oli musanyufu omunyumya nga bwe tumala okukola tutula eri wansi mu kaofiisi emboozi n'etambula n'obalimba okufa kati ng'abantu baba basika kiki era buli omu yagamba nga waki alina empisa ezembi kati tuba tuli awo nga vaani za monita ziyingirawo monita eguze monita eguze Dembe FM eguze Dembe FM tuli mwaka ki tuli mu 2012 June simanyi June eyo eri very monumental nnyo ewuwo mu June baguze ebimotoka nga biyingirawo abamonita abo bajja neddabo kabini ngaana ezimu ne ziparkinga wabweru nga zammwe bakozi bazze olwo bakola take over everybody stay where you are babaze kino babala kiri bakola kino olwo tutandise otuula obufuufufu n'asigala will be retained ebyo ebiseera gundi egenda okujja nga ndi ntoxi n'aba BTFM waliwo omukazi yali akolayo babali bamuyita Karo bampise ebyo ebiseera awo bakatongole be b'amaanyi okwo katongole omutongole waliwo ne ggayo omulala neerabira erinnya lye ndowooza boosi waabwe ngenzeeyo ndabye bampeereza wa akatongole omutongole oba waggayo waliwo ggayo omulala oba bamuyitaanyi kati enkuba gye nali nkubamu abantu oba ani yakubira aba Eagles n'abagamba Kasuku agenda ku biiti ne bakuba essimu aba Eagles production bema nkubulira fitina y'abayimbi olowooza nti yakusaaga ne bakubayo essimu ne bagamba omusajja wakiri ffe tukugatta natuzikuwa information gye nafuna naye Kasuku takola ku biiti giteekako mitwe n'amagulu kati omukazi ambuuza gwakola testi kwa joro ye yamukubira namugamba nti ono gaayo ono bikiga awulireyo take over kazi ne mugaa waye najjaawo ne bintu sibitegeera bulungi ndowooza omukazi n'ategeera enkokola n'aŋŋamba what we shall do I will call you teyaddamu kunkubira naye story eventually waliwo inside eyagikuwa yali munda nti essimu zaava mu Eagles ne baga tekisoboka bano basajja baba Eagles ebiseera yali yeekola amawulire nga balina skando ono yalidde omukazi wa gundi simawo talabirira lubuto ate bano bayo ng'obi wabyogerako Eagles yateekamu amawulire ssebo emyaka nga 3 Eagles production egyekutte emyaka 3 egyekutte nga gye tuvugirako Eagles ne Kamiiri abo abantu babiri nga tebaggwebwako mawulire Kamiiri so Dembe jja moniteze bakoza take over kati monitor bejja bino ebyolugambo bye twali tukola nga tebabitegeera
era ffe ne batugambirawo nti be tuba tugende na muwongo. I don't think we shall take you people. Hey, bagabyawo zi contract abantu bawadde contracts. Nitugamba kati ekyokukola tewali. Awalinde jenkanyiziwo. Rajjagizi gajja ne sendi yaliko awo kati afuse permanent ne bat 2012 tuli fenna tuti. Kati tulina plan bijukira bali basajja bakulu borede balina business eyes bakola. Wali muvuka akatandika. Nituga nti katuddeyo ku ready paper nani kyakola nkola ne ku ready paper. Ninga kanzire ku ready paper kati full time. Mandi awo tukoze talk and talk show. Oyo musajja Richard Linga ajiwulira. Agamba atuyita nga twakava ku show. What is this? Tukimunnyonnyola okay, no problem. We shall talk. Kumande nga bankubira. Nti mube tugenda nabe na muwongo kuoli. Kuoli. Aya omubawonyo kere namanve. Yokwa ube namanve mu jamu. Nga tuolekera na muwongo. Na muwongo. Kati ate ngendo gwe na muwongo nga ndi serebu. Bakumanyi. Kati bano baite bamanyi. Nenda abakozi basima marketing bani. Bamanyi Kasuku aguse. Chuchizi toye kati chize mwenvu. Kati noro bazze ngabo mayino oluzungu lwabe bakola research. What Dembe FM. Bamukolera kololo. Tebajuliranga nako. Ready yeye bonye. Nga kololo Dembe FM tevuganga nako. Nga bayita abantu eri mu auditorium eri ku Diddy's World. Babuze. Bazze n'olugezigezi lwonna. Kati omanyi research gwe twakoze bajjeyo chat nene. Omukazi gwe mwogera naye yono. Ali wakati w'essa myaka 28 akola mu katale. Kati fero tuze n'emitwe gyaffe eminene. Kati nze nengaba abantu bannaye olugambo teruliko mukazi wa mu katale. Buli muntu ayagala olugambo. Kati mwe mumanyi. Tutandika kukolaawo. Tuva mu big size sho tufuuka twezimbe. Mbabuuza. Twezimbe kyeki. Twezimbe. Babyogeddeawo. But you know, z'abantu bali banjagala era nga Kasuku biki. Nga tutandika kukola. Dembe FM. Luli yali omuziki n'ebikuzimba. Olwefusa omuziki n'ebikuzimba. Jawero yali agi programs engeri abani loko. Bano bagikutte batuzizaayo ddala wali ku loko. Kati abani kivuddeko. Kati muli mutwezimbe. Kati tukoze bagenda abakozi tebakyuka. Babaagala eno mu loko balemedde waggulu. Ne batugaa kati tufunye omukazi omulala. Onyosuwa akatale. Nga batugaa twogera na mukazi. Akolanga mu boutique awo taba na kyamisana. Aina boyfriend we yamubeeza. So tetubagamba kyemuleeta kyetukola ki? Kyetukola. Kyetugendamu. Olera baatudde mu auditorium. Ya Diddy's World. Bakoze research. Bamutuwadde. N'ensirika. Kati tuba tuli awo nga baleeta Ruth Kalibala. Abeegaseeko. 2013 I think. Kutwezimbe. 13 or 14. Baleeta Ruth Kalibala. Baleeta Muteweta. Muzeyi Muteweta. Nga Mese ne Willy baba bagoba. Baba goba ngenda okkeera ku maca. Nga twezimbe njitunuulidde nti abakozi bapya tuku. Mese bamugobera ki? Owaayi, engeri gye nkugambye emboozi eri esooka eri kati mwakola emirembe. Wano kindekere sijja kyongera. Saagala muntu bemba tukkaanyiza nti tontabala sikutabala agante Kasuku. So nga tutandika kukola twezimbe. Tubeera waawo. Kalibala ne Wiliba. Kalibala ne Muzeyi Muteweta. Nawe. Nze nga nzija olwo ssaawa 3. Nkole 3 paka 4. Okolanga sawa namba. Nga tolinga black sugar. Vudde mu dakiika 3. Nzolo walina linga nkola 3. Kati ofunye sawa namba. Natandika emu kitundu paka 2 nenvaawo. Nenkomawo n'olweggulo 10 kitundu paka 12. Okitegedde. Kati benzira betudde eno ntandika okukola 3 paka 4. Then along the way bakikyusa
ntandika okukola emu paka 2 obulamu ne butambula mpola tuli awo tukola radio ekola bulungi nnyo tugenda okuwulira kati fitina yonna gye nnina n'abantu ba Spark wano we yatandikira wuliriza nnyo gwe alaba Shalom 256 efitina ya Spark evaawa ne Kasuku tugenda owulira nti waliwo maaja ejja bagenda gatta company lady ebere audio vision bali mu kukireeta ffe we twakiwulirira baali baatugamba nti baagala kukola bakiyita batya nga Bola Vision Group kati erekerawo okubeera Monitor Publications neno baali bagiyita Africa Broadcasting yetwala NTV baagala ebeeremu National Media Group kati waliwo omukyala yeyali boosi waffe yeyali boosi wa NTV ndowooza nga byempulira mbu bamubbirako e Nairobi eyali group CEO yamubbirako n'amugamba nti board eyagala maaja her first line of action ye yaleeta idea ya morning show egende kuki kumpewo egende ku TV wano nga tutandika tukola bulungi group CEO bamugoba e Nairobi kati reality ejja nti obwa country CEO bulina kuweebwa ali ku Monitor flagship brand ya NMG tusobola bukola ki kati awo maaja ne batandika ogirwanisa kati sijja soboka okitegedde naye ng'ate olredde body eri egi approvinze erina okukola ki okubaawo kuba yali pilot okuyamba okulaba bino ebitongole byonna ebirala bimaajinga bitya byebizibu paka kati Nation Media byeyina era omukyalo oyo kati aliko MD byagenza agezaako tereeza abaseruzi b'eni TV baagaana ottunda ki KFM oba Daily Monitor bo bawoza ffe tulire eno kati ate abaali batunda Dembe olwo babakkiriza nti engeri gye tuli mu group osobola ottunda NTV osobola ottunda KFM n'otunda Dembe kati ku Dembe jjukira onoonya bizinesi ya $1,000,000 $2,000,000 kati ogudde ku KFM akalanga akamu oyagala kusponsoringa program bagamba sponsoringa waawo ku Dembe otwakayo sponsorship ya $2,000,000 omwezi wano bakugambye baagala $5,000,000 ku 10 omwezi kati commission yali awo omumanyi kati bano abaddembe ne bava ku Dembe ogitunda ne badda ku ssente nnyingi omwana ng'abadde atunda eno Dembe FM n'agenda ku Ministry ya Finance n'ajja atunda gundi NTV nti Ministry of Finance eyagala package before budget during budget we bagisomera ne after budget week nga 2 wabeerabeera awo bu conference bagenda okubalabalamu nga Ministry ya Finance erina okubawa $8,000,000 nga 8 ng'omwana ali ku 10% for example ze $8,000,000 asobola okuddamu okujja okutunda radio ye $2,000,000 tasobola agenda okulanga ba aji kati awo ebizibu byonna we byatandikira abantu abamu bagamba kati bossi yono baganya omuwuliriza bazze eno bazze eri ebizibu awo byatandikira byonna Serena bagaba order ndala order ziveno ndala buli omu yeewulira amaanyi era nabyo omukyala kati bino ebyasima General Manager NTV yabijjawo bonna kati ye bossi waabo munundi gumu nemanya nti kati ajja mmalako enkokola zitandika zitya kati betugira jukira twali tutambudde tukozeziddemu ebiseera ebyo bawana opane that guy Kasuku I think he's okay the way he's funny mukola bo test dry run si dry run demo naye nga baseka balaba bibanyumira bafuna information nti oba CEO group wano Uganda bugenda kuveeri na muwongo buli omu ayagala osigaza amaanyi ge kati batulwanisa ani gwe basongamu Kasuku tayagala wuliriza ayina emputtu biki gume nebuuza bannaye kiki kye nakoze olwo bankozesanga pilot
Kasuku yo w'amaanyi ku bano. Betunaabalaga nti ono bajja kukola ki? Bano alaba bajja gonda. Kati ntitegeera. You are the sacrificial lamb. Nga bannwanisa awo. The specimen. Kisebo. Nze nange mwesitasibira bikweya. Nga magabe bate banjagala kansigale eno. Ku Dembe. Omuzungu yali MD. Ne bamugamba Kasuku agambye tagenda. Nampita mu office ye. Nangamba nga tuddayo. Kati nga tutandika negotiating contracts. Ogenda sasulwa munasasula sente mmeka biki. Kati nga mpulira mu nkuubo. Abakazi abo boogera bajje bakwete tujja basasula. Nga ngamba ba Ruth nti bannaye tetugenda sasulwa nagawulidde. Tusooke tufune contract zaffe. Nti yo kale. Awo nga Shafika ema waali. Waali. Olunaku lwe twali tutandika enkeera. Ngamba kubira ngamba gamba bannaye. Okusinziira ku genfunye tetwandigenze. Tusooke tufune contract nti kale. Man tudde waka nga batandise. Na Ruth kalibani Shafika ema. Nga batandise show. Nga bali kumpewo. Nga ninya pichi paka ku monitor. Nga akamere ku monitor bansangewo. Baleme gamba nti saagenda ku mulimu. Bambuuze washitokoze. Era we bansanga washitokoze. Konze bannaye njagala batuwe contract zaffe kusinziira ku bye nawulira. Oba kitali ekyo nze bemba balimba kalubiriza nze munfunire endala gye mba nkola ki? Gye mba nkolako. Wiiki emu, wiiki bbiri. Bakola gwe tokola. Bakola sikola. Mandi awo. Kalibaya kwa Shafika ima. Zoro nganye. Mandi awo ng'omuzungu addamu ampita. I want to give you my assurances. You get your money. Era contracting ate wali. Awo twasooka ne tukola emyezi 6. Nga tetufunye musaala. Ku Spark? Twatandika mu June era nzijukira bulungi. Naye olabye ne June oyo. Twatandika mu June. Omusaala twakola emyezi 6 twezimbe nga tukola ku TV. Butereevu. Ninga tamufuna sente. Nga tufuna sente olwo balemeddwa okuharmonizinga ab'ennamuwongo n'abeeri. Naye ng'olwo Kasuku musajja mubi nnyo. Omulaba amalala waki yali tayagala kujja. Simala biki. Naye nga kyendiko nkitegeera. Kati omukyala yali MD eri n'afuna emirimu emirala n'agenda. Yali HR naye n'agenda. Yali finance asasula naye n'agenda. Nkiyoka tufuna sente. Era December w'omwaka ogwo nalina sente. Baye bakwaza myezi 6 zonna. Bamba sente z'omyezi 6 ne December waako ne bamutuwa. Nolyokofa obugagga. Nendyoka ndya sente nalwanisa sente zaawo kuba nazirya mu ngeri ngamba saagala terekako wadde 10. Kanzirye zigwewa. Kanzirye lako waliwo ebirala ebyabeerayo eyo munda bye siteetaaga kwogera nnyo omanyi nayogedde nabo. Ku maani ne baŋŋamba Kasuku kimala. Sizifaya. Tweyanziza nnyo tubitegedde naye kimala. Naye sinnaba kubagamba nti nja birekeraawo. Bo sinnaba wa kigambo kyange. Mugenda birekeraawo? Okyagenda mu maaso. Kati ng'agenda nga wasigalawo ala omukyala kambaleke kuba baŋŋambye omukyala omu asiiba abuuza kye yankola ye takimanyi. Ali kimanya lumu ajja kimanya. Twakolera ku bugubi awantu awo. Ku Serena awo. Nga waliwo twakolerako kumpi omwezi mulamba ku kamera emu. Nga banafu kasika ku muntu omu. Bateekayo wide. Mwenna. Kati wa kamera n'alyoka agikwata agitamuza agikyusa. Ne tubagamba naye bannaye. Waki? Naye nga muba mwakamala beemuti. Kamera endala 2 ne zijja. Mwasuze muti agenda tandika. Nga zo zibaye za mwasuze muti. Twatuulanga wano ne yali seeti yaffe nga yamwasuze muti eri wali. Muba bali mbere bulungi mweraba 2 ne ziyingirawo immediately ne bazisimba. Mwasuze muti akolere ku kamera ezi 3. Naye nga ffe tutunula. Muli mu kamera emu. Era ekyatuyamba bami nga Farida ajja n'atubuuza how are you biki mugamba mutya. Okay, yanyumyanga nnyo ne Ruth ne Kayimanze yali antya nti nina olugambo. Nga nyumya nange kitini. Naye kwegamba twanituse ntulowooza oba yatukuba enkokola. Naye because she was forthcoming with us nga talina buzibu.
kati betukubakaawo ku mmeeza ebintu ebimu byakyukanga nga mmala kwekyangamu nange nali mmanyi ndi w'amaanyi ne mbagaa nti bannayinze wiiki ejja siriiwo ekita era nga ku Mande benzija kamera ekyali emu siddamu labika eyo wiiki ogenda abakkubira zazze wabassa ku nninga anti eri essimu yavuganga omuzungu yalabanga show ng'ate agirabamu Kasuku kati agenda okulaba Kasuku taliimu kati agenda ne head of radio n'ababuuza mwe why isn't Kasuku working kati ne balyoka babaga nti yagambye tajja nga kamera teziriiwo ne ziryoka zijja anti olwo ng'essimu egenda veri abuuze waki kamera teziriiwo ne balyoka bazireeta ne balyoka boogerera ffe nga ne Ipsos lwefulumiza nti mmwe musinza okukola ogenda olaba bataddeyo akawungezi bataddeyo mwasize mutya baziwaanyo ne baziwaana ebigambo nga mutwalo nga twezimbe yammwe tebasobola okwezimba abaana abo nga lipooti bazikweka nozikweka twezimbe tena oba oliawo Liizi yagamba no mwebala omulimu gwe mukola mu research mwazzemu number 1 breakfast show nomugawo kakasa n'akulaga nga tebabyogeddeko olwo bazze babagambye you guys you're doing a good show now you have to improve a bit bategeezaki abaana abo obawanda lulusu mawanda lulusu ne mbagamba nti set eno bwe twatuga nti tukola radio ku TV tukole radio set mukitegedde tubeere nga wano balaga radio set kiveeyo tusigaze because tuva ku radio okugwa ku TV ne bagaana tumuba muli awo ne baleeta set empya eya Mwasuze Mutya mpya eya Cheza mpya eya Live Wire mpya eya Beat mu studio awo yakutwakoyagana nga mpya ffe ne batulekera akameeza kano abatwezimbe oba temwalina abantu oba abantu babalabanga ne babongera obutebe bwe mutuulako ne kakka wansi oba tebabalabanga abantu ekyo tekisooka kubeerawo naawe ekyo gwayitanga abantu abanaku oba byanyizanga abamunda kati nze ndowooza obuzibu olwawe bwava ku Brian White Brian White twamupika nnyo abantu ne balowooza nfuna ssente sagaba nagula benzi wanyumiza obatiki nenjitwalaawo enkubo ne ziwuuma kasikwaguze benzi era bwe natunda benzi era abantu baganye ku mirimu kono ekyakuleesa oveewo waliwo yajja naŋŋamba nti Kasuku wazzeeyo mu kawundo konze nazzeeyo mu kawundo ffe twakiraba nga tojja sobola twakitegeererawo nerabe nasanga nga bageya oba kyajjeewa ssente kirako kuba kibba kampuni engoma zagula benzi awo ng'olwo nina benzi era tukale ndowooza oba ebizibu emu benzi eyo yalina byaweyitiriza nnyo naye ekyewunyisa nze benakolera ku monitor saafunako bizibu ebyo emotoka yange yasooka nagigulira ku monitor eyokubiri eyokusatu eyokuna eyokutaano zonna awo naye nga sira muntu anjogererayogerera ebyo mwalinga United team so kati ne tubeerawo okutuusa era bwe baatusinga amaanyi abo bagamba kati ffe tusobola okukola breakfast show esinga eyo eyatwezimbe I don't think nga bani abalwana ba producer bani abana b'omunda ba producer nga be babalwana production team yatulwanisa yes era benadde njogera nabo nabagambi production team n'amanya nengabawa abana ba production kati kwogatta buno obwagala okubukuza buli eno obukozi bunnaffe butambuza lugambo buluzunza buluzeno buluzeeri bagala promotion bonna nembagambayo heads will roll, I can assure you. It may not be this year, but next year time heads will roll. Ekifejo kiterere. Gwe waddeyo tereze. Because I'm still a member of NMG. Yes, and we believe in freedom of speech. Kugobe. Beba bagala okungoba bangobe. Ojagala ngakashoko okumande. Kasuku, Mulondo can do that. Olaba twava kutwezimbe eyali yakutte ensi yonna. Ate dakiika 3 zenkola era yanga nti bakyazaagala nga ngenda mu maaso. Jogamba the problem is remember show ya luzungu and for you to more practical. Tebasobola kyogera ekyo.
nze by the way olaba nze okungoba sikiina mu buzibu nze ekinnuma kyokka kiba kimu and some of the pain I feel ku bantu abo betutuula of course nga revenue has taken a hike because of reasons ziri zengambye abatunda priorities zaabwe ziri walala biki waliwo ne deal yali ya Star Times nga baagala kusponsoringa twezimbe oli n'abadivertinga n'abagamba nti nedde yo tekola bulungi sente tuziteeke lwakuba show endala gye baziteekamu kyali wange yagikola sijja mugamba byonna ntubimanya of course kati waliwo n'ezo issues nti twezimbe si product ya Spark yali product ya Dembe kati nga tebasobola giwa nnyo emphasis esooka nga mutuula awo ssebo ne bazannya promo za cheza nga 20 olunaku lulamba n'otalaba ku ya twezimbe zokka ku machane twezimbe ate eza twezimbe ne bazizannya mu twezimbe ng'ezannya nimbabuuza what's the essence amakulu ezo zonna tactic babalemesa nga banaakulemesa the system is frustrating you so kati I think the last straw in the coffin ekyasinga okunyiriza ddala be baleeta eno show bano abakola sheriko be babaleeta bawinyi success nga bwe twatuula mu meeting batugambye how do we improve here ne tutuula mu meeting kuba manyi twamala ebbanga tubagamba twagala outdoor feed eyo tubeere nga tulina outdoor abantu boogera ki omuntu asobola tukorespondingira eri ndaba ashanabs kyakola kati buli kye twabagamba okukola ne batulaga nti tekisoboka abasiru abo bakikola bakitandikirawo kwolwo lwennyini kwolwo lwennyini bakitandikirawo ne ntuula wansi era PD waffe yaŋŋamba Kasuku mulabye ne mugamba tulabye naye ebyo ebiseera nze nga sibifaako namala tuula wansi ne nzijukira ne nga naye bano abantu batumanyiira batulwanisa nnyo ekiteetaagisa maanyi maali babasaako amaanyi mangi ku TV awo so but that is life kati awo wetuva but along the way mu lockdown nentandika Kasuku live eyo nayo nempalanya nga balaba oyiseewo naye kati ebyo byonna bibeerawo mu mirimu nga tofunyeyo ka promotion eyo kati mu TV ne radio esawa ofuna promotion si kyangu okufuna promotion osobola okukola abantu emyaka 10 n'otagifunako oyo tasobola wadde ofuna peraise Black Sugar akola dakika 10 zokka ku radio kati kwegenda ku CBS abantu kwe bali bakoze emyaka 2 tavanga ku title ya presenter omuweereza kati ze kinyiza ku bitongole ebyo kiri kimu twagala PD ate bano abali muno mufuna ono mu grooming musomese mpolampola agenda oli abakutte omuntu bamugjeeyo kati ono gwe baleeta ate be bamuleeta ate naye alina abantu beri bagenda okukola nabo nga Dr. Sabire bwagamba yakwa Kasuku anyo okitegedde kati abantu ne batandika okuba ku bunkenke naye emirimu jjo beegityo nze story njogedde nga nze ba Ruth bo tebayinalo Ruth Kalibala tayinalo ne bali bamugwako mwasuze mutya namuga jango mpe interview tubyogereko Ruth bamugwa bugobi okay be yali avaayo Mama yavaayo kale bamugoba nedda yavaayo bwe yali avaayo bwe bali bamugoba kumwaze mutyanga teji juice takyala natya nacho byogerako kati Kasuku bayi Ruth ye muti ne Ruth Kalibala bamugoba nkokola banange mukyala watu omweru kalade ye kayimata sola adde okwogera nanti bamwa program ye sawa tani ekiro nga ntubebase ebyo nabireka kati byora nenze nja kwogera baba lwana embozi ya Kasuku tegwayo tujja gifunanga mpola naye kampisoba support bange sigenda jongera kawo njikunyumiriza njirese kuba bangambye kati twabitegedde sebo twakuwulidde tweyanziza nnyo bagakyusamu asaka agamba nti bagenda kyusaamu se bakiŋŋambyeko bebangambye kati nebo bwe mwakola nayo ku search mwali okke nabo baliwa kuba waliwe wakolanga ng'oba wa submission nedda kati togendayo eyo mboozi ndigikuwa nayo nja kuba ntudde awo nzijukire onyige gwe kati byamanga ntudde naawe baako ebyo ebiwoozi bya fitina byoleeta nsikuuka obusungu nja kubijja
mbikugambe mbajjukiza nana haba mouthwash amanya agaluma bw'otenye ovaamu olusaayi nena mumpeeko olinawo kagundi leero kaka jebuli mumotoka kwesa nana haba mouthwash ngamanya gasenyerera musange mu supermarket ne drug shops nazo nazo ziri mu Uganda gwali ebweru genda ntwanya ganda bitiko bagenjagala mumpe nana kubanga yakasipa National Drug Authority afuluma eggwanga abakyati mulala kasolange manyi syrup nga muli mu nsonga ezo mulumizibwa fukola nkakola kasolange kalungi nnyo funa kasolange agalo subula 0774499894 bivo organic esangibwa omengo genda opposite masengere buza Dr. Senjobe abachajja atazaala tambula bulungi mugongo bagalo salo omubiri kuba ku 0752602427 Judges Men of Class abanyambaza asangibwa nyo kisasa ku Chester Hotel opposite basuza ne ndibota empya agalo subula engoye kuba ku 0705 ne banyambaza 566959 let's travel tugenda Zanzibar anti bikati byaffe biri byagaana bafunya agalo twa Zanzibar kuvanga kunya July single 2.5 couple 4.2 kuliko transport accommodation n'okulya agalo booking akuba ku simu 0788 42 obagenda enamirembe ku bakuli ku bitala bapangaza bus za film ne perfect gulwao bulungi musule bulungi mweraba